Olunaku lubadde Lwakutaano era nga lwe Lwokutaano olusembyeyo mu mwezi ogwa Ramadan. Mwebale nnyo kusiiba mwenna bamikwana basobodde okuba nga ate mukikwasaganya. Yes, kansubira nti muli malida disana yonna gye musinzira okuba nga ate mugyekumira kwa kufefejja kwali ate nga ngamba nti okola kyamaanyi nnyo ddala gwe nagyekomidde ate nga gwe yakatoyengako nga gwe mulundi gwo ogusoose tukwanirizaako kufefejja wano tukuwa olugambo olutambula ku ba celebrities bo ne mu ggwanga lyettu Uganda n'oyongera okunyumirwa ate nga n'okuyiga muganda wange Boyiga ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Kanale Mugume atukolera wali ku NBS bwatyo agenze maso kubanga ate akyala mu butongole mu maka gye bazaala ekyebbeeyi so nno tubaagalize obufumbo obulungi olugendo luno lwebatandise olw'obufumbo okuvaako wano mu ggwanga erya Mali omukyala atemera mu myaka egy'obukulu 25 yagambibwa okuba nti yagenze mu maaso kubanga ate azaala ba bebi 9 omu 2 3 4 5 6 7 8 n'abasukuma n'abateeka wali era nga bonna balamu bulungi ne mama ali bulungi bonna tebalina tabbo olabya amaanyi ga Mukama Katonda abaana 9 oba babaddemu batya mu lubuto Mungu yamanyi naye nga baabo yabazadde ate nga bonna tekuli gwonyoma baana heavyweight tekuli kaana katono anyways ebyo Mukama byakola ekitibwa n'ettendo bimudire namwe abavuddeyo muleba mwebale kubanga ate musimulukuka bulungi namwe abagenda okusimuluka katubagalize okusimulukuka obulungi okuddako wa mwana mulenzi amanyiddwa nga Genial Zamba bwatyo naye yavuddeyo n'abiranga ate akuza anniversary ye ne mukyala we mu bufumbo butukuvu nga baweza emyaka 3 mirambirira weewaawo nga bano bamaze emyaka 9 nga bakyali wamu mu lugendo lw'omukwano munnange eryo nno libakula lya ddala kubanga ffenna tukirabyeko nti obufumbo ensangi zino tebukyawangala okumala n'omuntu emyaka 9 munnange kiba kyamagero kyennyininyini essaawa eno oba mu ddakiika eno so nno katumuyozoyize naye ng'okuzzaako emabega katono ddala omukulu ono yavaayo n'ayogera ku nsonga ya copyright ensonga ya copyright ekutte wansi ne waggulu mu bayimbi era nga wenjogera omuyimbi amanyiddwa nga Big Trill naye yavuddeyo n'abeera nga ate ayogera ku nsonga ya copyright gwatamanyi Big Trill yono omukulu eyatuyimbira party after party yes oyo gwokubako amaaso kinajjukira bulungi nnyo nti omukulu amanyiddwa nga Apas yavaayo emabega kaawo n'agamba abantu bonna bagenda mu maaso kubanga ate bawanika ennyimba ze ku website ne website zaabwe naye nga tebamusasula wadde 10 ennyimba ze bazijjeyo n'atabuka yes omukulu amanyiddwa nga Genial Zamba n'avaayo n'abeera nga ate ambakinga n'agamba nti ensonga eyo nze nagyogerako dda ne bansekera ne bampita omulalu naye kaakati ndoza namwe mugenda mutandika okukiraba wenjogera omukulu amanyiddwa nga Big Trill yavuddeyo n'atabukira bayimbi bane n'abagamba nti bekkiriranya banafu nnyo era batiitiizi n'abategeeza nti bwe boogera ku nsonga ez'amakulu basirika ne babwama ne babanga obubwa obukubiddwa enkuba so nga ate boogera ku nsonga ezitalina makulu bavaayo bonabona ne balaga nti they are so active era ng'ekyokulabirako yawadde kyamwana mulenzi amanyiddwa nga 8% weyogedde ku nsonga y'okugamba nti ennyimba balekera okuba nga bazikuba nga tebasasulwa abayimbi bonna beesuliddeyo gwa nagamba kino tebakirabye nga kikulu ate nga kigasa bo so nga ate bayogedde ku nsonga ya muwunya bayimbi bangi bavudde ne batandika okuba nga bakondeminga omukulu amanyiddwa nga mukulu Alex okuba nti yagenda mu maaso okuba nga ate agamba baana balenzi bali nti bawunya kyekyo kyokulabirako mwana mulenzi amanyiddwa nga Big Trill kye yawaddeyo naye nga kyolina okumanya nti abayimbi abali mu Uganda munnange bo bekkiriranya sigwe mulundi ogusookedde ddala okwesuulirayo gwa nagamba ku nsonga ez'amakulu abasinga obungi bekkiriranya ate yo mukulu agambibwa okuba nti kati essaawa eno yanyumirwa akayimba akamanyiddwa nga bakabasajja banyuma yono gwokubako amaaso era nga nkuba kyeyo okuva mu ggwanga erya South Africa yamanyiddwa nga Made More omukulu ono yagambibwa okuba nti yaswampata mwana muwala amanyiddwa nga Momo 19 era nga yamujja mu layini okuba nga avaako okutuuka okwerabira Dax Katero nga kigambibwa nti ono amuyiyeemu ensimbi ennyingi okukamala okutuuka okuba nti kati yerabira kye bayita Dax Katero nti gyali mu bulamu bwe mwana muwala ono tujjukira bulungi nti twasembyeyo okumulaba nga agenze mu maaso okubanga ate adilitinga ebifaananyi bya Dax Katero byonna byalimu ku Instagram ye oba ku social media ze nga yabijjeyo takyagala kumanya kiyitibwa Dax Katero lugambo luze lutambula era nga n'omukulu amanyiddwa nga Isma gwe tumanyi obulungi ennyo Kalevu jjajja yavaayo n'ategeeza nti omukulu ali mu ggwanga erya South Africa amanyiddwa nga Medi agenda mu maaso okubanga ate adwasa mwana muwala ono ani Momo 19 bangi ne muvaayo ne muyiikira
charisma naye ngera wenjogera olugambo lugenze maaso okubanga ate lwongera ddala okukakasa nti mwana muwala Momo 19 omukulu yakola ki yamulyawo dda naye jjukira nti wenjogera essaawa eno Dax Katelo yatadde dda akayimba akamanyiddwa nga enswa nga mu luyimba olwo atotola nga mukyala we bwe yagenda maaso okubanga ate agaba enswa ze. Yes, akayimba ako gye kali era bwe banaba bakola gundi stanti yakutunda kayimba nakyo tujja kitegeera cause bangi mwavuddeyo ne mugamba nti Nina Rose ne Daddy Andre bali bagezaako kubanga ate bakola ki nabo baagala kuyisaawo kayimba but at the end of the day twagenza okukitegeera nga munnange ebintu byasajjuka dda ebintu byayononeka dda tewali kayimba kamu ke bagezaako kubanga ate bapromotinga so nno nga ate kiri ku mimwa gy'abangi ennaku zino kwe kuba nti emikwano oba relationship z'aba celebrities teziwangaala era nga beebuuza nti lwaki teziwangaala naye ky'olina okumanya nti si baserebu bokka abatawangaala nedda bangi bali eyo wabweru nga si baserebu naye nga baawukana enkya n'eggulo mu bufunze ensangi zino relationships tezikyawangaala obwenzi buyitiridde obungi okwagala ensimbi kuyitiridde obungi omukulu oyo yamanyiddwa nga Medmo nga bw'omulaba bw'otyo yeyo Instagram account ye era nga followinga abantu babiri bokka wekanye bulungi nnyo followinga abantu babiri bokka era nga abantu abo followinga kwe kuli Momo 19 ate ngeno wansi followinga birala bya business ndowooza olaba biliyoni ya haso okitegeera mu bufunza following omuntu omu yekka Momo 19 omukulu oyo gwolengera wenjogera essaawa eno agambibwa okuba nti yali mu kucyankalanya amaka ga Dax Katelo ne Momo 19 olw'ensimbi zakola ki zaalina mbadde nkyakugamba nti mulekerawo okulowooza nti relationship z'abaserebu zokka zezigenda maaso okubanga ate zisaanawo naffe ne wabweru abatali baserebu relationship zigenda maaso okubanga zisaanawo bangi mubasalira omusango ne mugamba nti beemulisa mu butaala y'ensonga lwaki relationship zaabwe ziendingira in tears but you know the truth muli eyo naye nga n'obufumbo bwe waleka emabega tebwawakinga out bwayononeka omuntu gwe wali naye mu kusooka si gw'oli naye so kino ekintu tekiriiko nti gundi serebu oba gundi si serebu no kyo kiri ya buli omu tekiri ebyo abateekerwa okubeera wamu babeera wamu tulabye Babbi ne Bobby bamaze emyaka egiwera bali wamu Bebe Cool ne Zuena bakyali wamu tulabye Balutaya bali wamu naye nga si baserebu bonna baserebu era beemulisa so kino tekiriiko nti ono serebu oba ono si serebu oba ono yeemulisa oba ono teyeemulisa what is meant to be will always be ate ekitali meant to be tekiribeera. Abakyala n'abaami aba Jokam Logistics and Tours International bakikukoledde anti bano bakutusako emigugu gyo okuva mu ggwanga erya Turkey okutuukira ddala wano mu ggwanga erya Uganda oli musuubuzo diringira mu ngoye z'abakyala z'abaami oba z'abaana omuli ensawo engatto abaya ne sharia suuti saati t-shirts wamu n'enkofiira babikutusako ku bbeeyi ensaamusaamu ate mu budde bakubire ku nnamba z'essimu +9053 574 asatu mukaga ana munana oba +256 musanvu 08 nkaga mu 2 ana munana 22 basange ku offices zaabwe ezisangibwa wali mu kibuga Kampala ku New Taxi Park Building room number mukaga munana mwenda na Mirembe Road beba Jokam Logistics and Tours International okukuwonya abafere. Enamba zezo waggulu mu nsonda abakoneko bukonyi muganda wange togenda kubanga ate wejjusa okuddako ku mwana muwala amanyiddwa nga Nwagi Winnie gwe gweyitira Winnie Nwagi. Yes, hono azenga akalakatwa enfunda eziwera mu mawulire nti akunamira ensi era nga bangi bamutadde ku TV ne bamufuula topic bangi bamutadde ku social media ne bamufuula topic. Taata we amuzaala yavuddeyo nayogera ku nsonga eno era ng'ono abeera mwana we wa kusatu mu line ayina omukulu ayina ddako Winnie Nwagi abeera third born. Yavuddeyo nga ali ku Bukedde TV awo n'abeerako ebigambo byayogedde nga adifendinga muwala we n'agamba ekisookera ddala nti ye ng'omuntu nga taata ayagaliza muwala we okubanga ate abeerako top star ow'eggwanga lya Uganda nga yasingira ddala mu Uganda okitegeera kyakubiri ku kyo n'agamba nti kino Winnie Nwagi kyakola ekyokuba nti akunama mu kumuyita okukunama obanga ayambala bw'atyo nga bye bisanyusa bafans be mumuleke akikole bafans be as long as they are happy era okwo n'agattako n'ategeeza nti gwe wenna alaba nga Winnie Nwagi byakola tebikusanyusa tebikunyumira munnange yabulira page yerekerawo okubanga ate omufollowinga buli wamu okitegeera. Yes, kuba waliwo abo abamutegeera nammwe abatamutegeera gye muli kati gwe wenna atamutegeera muveeko muleke eyo style omwana muwala gyakola ki gyategeera era taata we n'abasaba mumuleke omwana we akole ekyo kyawulira nti kyakola ki kyayagala kyekimuwa emirembe. Yes, ate okuddako omwana muwala amanyiddwa nga Namukwaya Spice Diana ono naye yakalakatibwa ku lulwe era nga recently ng'agenda mu maaso okubanga ate
endosinga zino engoye za Bryans banji bavayo ne bamugamba nti lwaki ayambala bwatyo mu kisiibo ate nga ye Hajara. Ono yavuddeyo n'abategeeza nti bannange okubanga nina erinnya lya Hajara tekitegeeza nti ndi musiraamu. Erinnya lya Hajara lyampewa step dad wange so si dad wange anzaalira ddala. Amannya gange amazaale nze Diana. Yes, era n'abategeeza nti yes musiraamu. Era n'abagamba nti olw'okuba nti mwe muli mu kisiibo temugenda kubanga ate muteeka stop ku bulamu bw'abalala abatali basiraamu okubanga babutambuza nti bo they have to do what to continue with their lives. N'abategeeza nti tagamba nti oba tawa kisiibo kitiibwa akiwera ddala ekitiibwa era y'ensonga lwaki omulaba ng'agenda mu maaso okubanga ate atambula mu bifo eby'enjawulo ng'agezaako okusiibulula abasiraamu olw'ensonga nti eddiini eyo ajagala naye ye si musiraamu mulekerawo okubanga mumukalakata olw'okuba nti akunamye oba ayambadde bw'atyo oba ayambadde bw'ate. Era n'ayongerako n'abategeeza nti gwe wooba olaba nga byakola bikwesitaza oba bye bakola ku social media bikwesitaza yabulira social media mu kiseera kino eky'ekisiibo obeere mutukuvu eyo mu bibyo ekisiibo we kinaggwa ojja kudda ate otandika okubanga okola ki oba wogganira bulungi nnyo nnyini ddala. Oyo naye bw'atyo yagenze mu maaso okubanga ate yeegobako obakawa waba in-laws okuddako omwana muwala amanyiddwa nga Evelyn Lagu. Yes, ono naye tumunjukira bulungi nnyo nti yavaayo nga naye embeera atabuse oluvannyuma lw'aba in-laws okumubuuza nti Sente yazisaawa basonda Sente tebawulira waagenda kubanga ate ajjanjabibwa ne bamutabukira. Evelyn Lagu ono n'avaayo n'abagamba nti bannange muleke kummalako mirembe abasonda Sente tebalina kye baŋŋamba naye mmwe abataasonda dde 10 mumazeeko emirembe. Kakati wenjogera yavuddeyo n'abategeeza nti ku miliyoni 2.5 ze baali baagala babuzaayo miliyoni 120 ze zibulayo owulidde era ng'agamba nti okusonda kukyagendera ddala mu maaso era nga wenjogera bagenze mu maaso aba ttiimu Evelyn Lagu okubanga bateekateeka ddina era ng'ekigendererwa kyakwongera kuba nti munange basonda Sente zino zibe nga ziggwayo balabe nga bamutwala okubanga ate akyusibwa kidini. Yes, bateeseteese ddina ejja kubeerawo ku Hotel M bagende ennaku zomwe zigenda kubeera 8 lunaku lwankya lwo lwamaze dde okubanga ate lutuuka balabe nga bongera okukola ki okuwongera ku ssente ezo. Okuddako omwana mulenzi amanyiddwa nga Crystal Panda. Yes, tumumanyi bulungi nnyo ono atukolera wali eri ku NTV. Mwana mulenzi ono amazaalibwa ge gagenda ne gatuuka emabega kawondooza nnaku nga 2 emabega naye olunaku lwe yazaalibwa lwe lunaku lwe lumu omukyala we ate lwe yazaala muwala we kwegamba bali bagabana amazaalibwa naye omwana ono tukimanyi bulungi nnyo nti yafa after some few weeks teyawangaala ekintu ekyewuunyisa abangi kubanga Crystal Panda ebiseera ebyo yali akola ku NTV ekiraawo ng'alina okubanga ate alina programu gyakwasaganya naye ng'abantu bamulaba musanyufu naye musajja wattu teyali mu mbeera nnungi naye nga byonna yavuddeyo ne yeebaza Mukama Katonda okuba nti yali agabana olunaku olulungi bwe lutyo ne muwala we wadde nga yamuvaako Mukama yamanyi lwaki yamutwala. Yagenze maaso okusiima mukyala we n'asiima baganda be n'asiima balamu be n'asiima emikwano n'asiima babbosi be bonna basobodde okubanga ate bamubeererawo mu eyo embeera okutuusa okubanga akyali mugumu n'okubanga ate awangudde awards mu mbeera efaananako bw'etyo. Agenze maaso okusiima bafanzi be abamuyiriddewo omubiri nti mwena mwebale nnyo bye mwagenda maaso okubanga mukola wadde nga story gye yawandiise yabadde so touching naye nga mu byonna asiima mwebale nnyo mwebalire ddala. Ku lunaku olwo lwennyini ne baana balenzi abamanyiddwa nga The Baninas okuli Chris and Joe nabo bagenda mu maaso okubanga ate munange bakuza amazaalibwa gaabwe olw'ensonga nti bazaalibwako olwo lunaku lwe lumu olwo era nga bano nabo balabikiddeko Spark TV nga banyumyamuko oba nga bawayawayamuko ku mbozi y'obulamu bwabwe naye nga ekyasinze okwewuunyisa abangi gy'emirimu gy'abaana balenzi bano nga ye Chris agamba nti babysitter so nga ate ye Joe agamba nti ye chef mufumbi wa Digobe bo batyo ne bagenda mu maaso okubanga ate beewuunyisa abantu naye ng'ekyamakulu gwe kyoyinza okuyiga mu bino Chris yayongeddeko n'agamba nti tekiri ku mulimu gw'okola nti oba gufaanana gutya wabula kiri ku ssente z'ofuna mu mulimu ogwo. Bangi mubeereyo ne munyoomereza emirimu n'ogamba bandaba batya nga nkwata mu manda naye nga at the end of the day ate gwakwata mu manda ogenda funa akasente akalungi okusinga oli atudde eri mu bizimbe. Okuddako ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Brian White kakati ono ye eyamwalula yasiridde dda Parliament yagenze dda mu maaso okubanga ate eyise ekiwandiiko ng'egamba poliisi nti amulaba takuba wabula kwata bukwasi tubeere nga tukola ki tuggalira. Jjukira nti ono yali awere ennemba n'ekirwadde naye oluvannyuma lw'okuvaayo ng'alaga nti ekirwadde kati kyawonye kakati awo ne batandika okuba nga bamuggulako emisango egyasibukako ate ekirwadde luli bwe batyo ne bamutegeeza nti abawala 3 be yagenda mu maaso okubanga ate akabasanya n'abawa embuto ate n'abalagira nti baziggyemu emisango gigenze mu maaso okubanga gimukka muvi. Weewaawo bangi bavudde ne babeera nga beemulugunya ku nsonga eyo nga bagamba nti ku bizibu ebingi ebiri mu ggwanga kino gavumenti erabye okubanga ate esimba
yamusimbako ennyo essira kweri naye nga ebyo nabyo biri awo bwe bityo. Ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Fefe Busi eno naye yavuddeyo n'atulaga nti yalese bodyguard ow'ettabba okukamala ng'ono ye ate wanjawulo tafaanana nga bano aba Spice Diana. Yes, awensi yafeyo bwetyo bwetuse. Amawulire bwenti bwensobodde okuba nga ate nga wumba olunaku olwaleero wabula ng'enkola yange bweri wano ku Fifije nkonayo ku bantu baffe omu babiri basatu bwetyo tubeere nga ate munange tukiggala ate nga olunaku olwaleero ngenda kuba nga nkona ku baana bawala bokka abaana balenzi kulimu be nakoonako. Mwana muwala amanyiddwa nga Tahiya webale kubaako na Bossa Rehema Lumo, Chantel Aisha, Sebata Winnie, Mulinda Farida, Aisha Chintu, Rachel Lucky, Chisache Daisy, Hajara Nachisos, Sylvia Mariana, Kaitesi Rose, Christine Nantaba, Babirye Sara okuva etaki, Jasmine Wati atenga nawe amanyiddwa nga Chausiku Jasma, Aneti Nerima webale kubaako, Sanyu Ime Divine webale kubaako, Namaweje Fatima webale kubaako, Naltaya Hawa, Shamim Imelda Nakate J webale kubaako, ya J from Jordan atenga naye mwana mwala amanyiddwa nga Nabu Kenya, Sanyulizi webale kubanga oje kumideko, mwana mwala amanyiddwa nga Mami's Girl, thank you okubanga ate oje kumiddeko. Gwe baby wa Bobby webale kubaako atenga nawe mwana mwala amanyiddwa nga Rina webale kuje kumirako. Maliriza nga ntumira omukyala Kabejja amanyiddwa nga Martha Jovita okuva UK webale kubaako atenga nawe Trisha Kiza from UK sijja kukubanga ate nkwerabira bwenti wensobodde okubanga ate nkikola olwaleero hatakumira mpeera abankumire musule bulungi mbaagala nnyo mweraba tewerabira okubanga ate osubscribinga.